Isefe Kyabasinga alimu akyaime entende era ali kulamula obuso. City Paints, Mwena Mwide. Sophie Beauty, Mwena Mwide. City Paints. Vision Bukete TV, Bukete Pharma, and New Vision. Thank you so much for being part of Pambulu Clinic Challenge 2024. Thank you. Vision Group, thank you so much. Kapten Jinja Kaspeja Yweni, Bonawo Marisa, Oitakumanga, Open to Aminise, TikTokers, Avenue Sogwanga, Mogwambi, Mokumene. Nimucharawe, Nakagolo Sauba, Nianzize. Asana. Hapo leo tumupira batulera tukuja kupulimo. Ni wana ategera chama digana. Baba nizi mutabano ayogerere miko. Mugire mukaliyowa. Wana tukukwabo. Narebo muzali. Ababana bona bayife ba kucharo kuno. Basoka. Ese bakusima. Aboni banalungi babe cyaro kino baba. Abana basoka bana. Baba nabatambuza abantu ngabasoke moto tugama. Ate basomi ngabali kwinda mu cyaro muno baba ese. Ate basomi. Era bakakuka no baba. Bakobati baye mbake bakali akakaputeni Jinja. Atubisoge numa okusinga Kampala. President alitubaga cyapa asobole okwongera ku ebintu mwebaza amadara mwebaza ekibuga kyakamutikula mukambazaza waife ekabula okwegoka n'ebintu ebingi n'obwekyokatukiro ndikuteesatwe naira n'omwaka omwiza ndikwenda tube nga tulaza okuripotingayo wa pulezidenti ekyapa kiriwo asimule wa bintu kamulu akole omwaka guno n'essanyu lingi okuripotinga nti ebifo ebyokulambula Musoga byeyongeremu. Omwaka guno twalina ebifo 35 aye twongera mpirano twayongerako 10 tuweza ebifo 4 n'ekintu. Lero mwine abavubuka bangi babakolesa ebitone byaiwe kyalaga nti emirimu giri kutambula bulungi. Nongera okwebaza abantu bonabona okuseera bajjoke olw'okwenda ebyenono ebyobuwangwa. Mwebale kubikuuma ate era tunayongera okutambula amaanyi ejja kutuusa obusoga obuntonje kubanga atayidi yava abatayidi yajja. Nongera okubeebaza okuba ekitole kubanga mu bundi omwigemusi kiraga nti muli kumulamwa era tulina kwongera okusaka projekisi ez'endawulo n'ebintu eby'endawulo etuuke ewaife eno etulyoke. Tuli kusaba gavumenti etukolere ku luguudo oluva e Kamuli direct park mu kitundu kino. Oluguudo luno tiruweza kilometers 10
kilometers ediri ku ntono ino era gavumenti esobola okulukola. Twandisabye baba waife Museveni ne bamama nga deputy prime minister mama waife omulungi aitwala Rebecca Kadaga bagemagane n'abakungu abantu bone ng'oluguudo luno luwongera okukolebwa obulungi lukolebwe kolas lutambuze abalambuzi obaida ku lusozi luno. Then abalambuzi n'abandi abasiga nsente baida bazimbe wano di hotel edendawulo tutewo swimming pool tutewo amaka agabo webasobola okusula abaidi okulambula ebisulo byeyongere mu kitundu kino tusobola okwongera era okusaka sente edisobola okulongoosa ekifo kino kyaira ku mulembe. Ate nekyabazinga waffe wabyabuwangwa na nnono ate kabaka wabasoga nsuubira nti ekinjese wano kwe kubeera wamu okumusanyukirako ku mukolo oguliwo era kyekinjese okulinnya ku lusozi Kagulu okusobola okutuukiriza obulombolombo bwa Busoga. Kubiriza abasawo b'ekinnansi n'abo bennyini bakabaka b'ennono n'abo bennyini baminisita batuyambeko nnyo obutayonoona byabuwangwa byaffe basobole okubikuuma bisobole okuba nga abazzukulu babisangawo era nga bisobola okukuuma eggwanga lyaffe. Kuba nti kino kitubona wano kijja okutuuka nga ne Busira ekyobulambuzi ekya Busoga ku lusozi Busira ekyobulambuzi namba 37 nga byonna tutegekeyo ekintu ekifaanana kiti kyembwine nti gavumenti eteekwa okusituukiramu okutukolera amagira agayida mu bifo ebifaanana biti ebireeta abantu mu bungi abantu okuvenda nibaleeta empiya. Olusozi luno kya bulambuzi kyene era kyetulowooza nti jakuta empiya mu ndyanga ya Busoga.